kiva ku ki omuntu okugenda muttoyi n'obulwa bbi ate nga oyingidde oyagala kupama ne weesiba n'ovaayo ng'oluusi opamyeyo kakiringi nga katono naye nga oyingidde oyagala era nga byakuluma. Ekibuuzo ekirala, kiva ku ki omuntu okugenda ku ttooyi n'otandika okupama ng'osindika ate n'obeera ng'ovaamu amaziga mu maaso? Ekibuuzo ekirala, kiva ku ki omuntu okutuuyana okususse n'engalo ne ziba nga zivaamu entuuyo? Ekibuuzo ekyokuna, kiva ku ki omuntu okubeera nga oli mukulu wakuula amannyo mu buto naye n'okula n'otandika okumererako amannyo ebbali nga gamerera mu gano? Kiva ku ki omuntu abantu abamu be mulaba eyo nga waliwo erinnya erisoowaganye ku ddala naye nga liri mabbali oba wansi oba waggulu nga liringa erigerekanye naye nga limeredde ku ddala? Akati njagala osimba olukono nkujja amaggwa osenvule. Sijja kufuuka muntu ng'ayogera nga leediyo, sijja kwogera nga kyalaani, sijja kwogera lukobo, wabula kati luno lugambo lwendeese lw'obadde tomanyi. Njagala otuule oyigulize kasita oba nga teyonoonedde balala b'olinaanye. Nze nkujja amaggwa osenvule, sigenda kufuuka nga yagenda okusaba eryato. Manyi okwogera ennyo maama ye yakunsiiga, kati saagala kulondoola maama olwaleero, kati njagala kwogera ng'omuntu aleese olugambo lw'obadde tomanyi. Okitegeera? Kakati ntandise. Kiva ku ki omuntu okugenda mu ttooyi ng'oyagala era n'ogenda ng'odduka n'otuukayo n'ogezako kupama kusindika n'oleetayo akantu katono tuto ne lwesiba n'ogezaako ne bigaana n'osindika bbi n'agaana nga si bino nti alina waalemedde naye ogenza oyagala n'opamayo kakiringi. Akati ensonga eyo yonna ya lubaale, ensonga eyo etudde ku bulongo, ensonga eyo etudde mu katuntundu ka mulongokizza. Omulongokizza yakwata emabega, omulongokizza yaleetera olubuto okwesiba, omulongokizza yaleetera olubuto okwepikamu omukka, omulongokizza yavaako omuntu okuba ng'afuuwa nnyo nga mufuuyi. So okufuuwa n'omuzimu gukireeta, omuzimu gukireeta okufuuwa, kubeera ng'oli mufuuyi tugambe oli mu buliri n'obugira bbo. Okitegedde? Omuzimu guleetera omuntu okubuukula, naye nga akatuntundu ako omulongokizza akaleeta nnyo ak'okufuuwa ekintu kye bayita omuzi. Bano abafuuwa omuzi ababuulukuka. Omanyi enfuuwa za bika, enfuuwa nza za bika ebiwerako. Waliwo omuntu anyigako obunyizi katono katima, kati ng'abazadde tugambe batudde n'abaana ku mmere, n'asimba olukono n'asitula kabina katono n'agira tisi. Okitegedde? Ate ne wabaawo enfuuwa eneegira piyu. Enfuuwa etera kubeera y'abaana abo abatototo awo pifo. Enfuuwa eyo. Kati ate waliwo enfuuwa egira bbu. Eyo enfuuwa etera kuba y'abakazi abakazi abakuzeekuzeemu mu myaka, baana abo 3, baana abo 4, baana 6 abakuzeekuzeemu awo ababeera tibakyanyumirwa nnyo biteeteeyi nga obasanga muziika digomesi biki, abakazi abakulukulu abo gira abeera mu lusuku eyo nga afuka oba ng'ayunja ttooke oba ng'alina w'alima n'amala okubuukula ate n'atunula ebbali oba wali yamulabye, babuukula nnyo. Abakazi abakulukulu abo. Okitegedde? Olubuto luba lumuzimbazimba nga buli lwafuuwa seekikkowe n'agira okitegedde? Ebintu bwe bityo.
kati eyo enfuuwa eringa yakusatu kati ate waliwo enfuuwa eyakaama egira eyo kati eyo olubuto luba muli ng'owuliranga oluzimbye era eyo naye bw'afuuwa atowolokoka. Kati ate waliwo enfuuwa omuntu nga yeebase mu buliri ng'alinga yeevuunise n'akunaamiriza, eyo teggulirwa teggalirwa. Eyo ne bw'oba toyagala otonda omukka era ogwo omukka gutera okugira okitegedde, eyo ey'okkunaamiriza. So abaana bano abato abakatandika okutambula bakunaamiriza nnyo era buli kaseera aba afuuwa bw'aba yeebase. Nabamu abantu abakulu bakikola. Kati ate ne wabaawo enfuuwa ye takolera ddala sawuti wadde okusiiya wadde okuyisaamu eddoboozi nga yo owulira buwulizi kiwunya, okitegedde. Eyo etera okufuuyibwa abaagalana nga bali mu buliri, ng'oli talina kyakkola, olubuto lumuzimbye lumuluma ate ng'ogusajja gumuweeweeta okufa. Kati nga tasobola gga nti njagala genda bweru, ogusajja gumuweeweeta okufa. Tugambe mwana muwala mukazi, ogusajja gumuweeweeta okufa, bali bonna mu buliri, tasobola gga nti kanfulumeko wabweru ate olubuto luzimbye nga lumuluma. Kati n'alowooza tebijja kuwunya, kati n'afuuwa mu kaama nga teguyisizza, tegukoze sawuti. Kati owulirira ku kivundu mu bulangiti nga kikutte, era ogenda okulaba ogusajja nga gubikkula ku bulanketi bwe guti ng'eyisa nga gufuna ka okisigeni, kitegedde. Ne wabaawo era enfuuwa abantu nga beegatta, okitegedde. Tugambe omusajja abadde anyiikidde nnyo ku mukyala nga akunyiikiddeko nnyo, n'otendewalirwa akakkani kagira naye n'atakawulira, era owulira kivundu, okitegedde. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abasajja bagenda ne banyiikira ku bakyala ne balowooza nti bo si bantu. N'amukunya, omukyala n'abeera nga eyazze okupakasa ewaka, okitegedde. Abanga eyazze okupakasa ne gumukunya kamukirabe. Olyo gwe n'omutwala nga atali muntu, batendewalirwa, olubuto olunyigiriza, olwebaseko oluguddemu. Kati yo omusuubira ki? Ate abawala be balya kafa akalimba, yagenza okujja alidde ekikomanda, alidde ecapati, alidde ebindaazi. Mulimu abawala abamu abalyaguzibwa ng'agenda okukyala ew'omusajja, balyaguzibwa, kyayi amulidde, yasoose kulya mmere, ne balya ebindaazi, ne bakola ki. Mulimu abawala abalya funtula, okugeza mulimu abawala abamu abakwanibwa ku byokulya nga bw'omugulira ebyokulya omumaze. Abo be bangi ddala, ne mu kibuga omwo mwebali nga yakkiririza ku byakulya bangi. Kasita omutwala mu woteeri, n'omutwala ne munywamu, n'omugulira ebyokulya n'anoga bindaazi, bikeeki ebyo biki. Mulimu n'abawala bakkiririza ku kikomando ng'ate omulaba wa bbeeyi, ne mugula ekikomando ne mugenda ne mukirira mu kaveera mwembi, ne mutuula ewantu mu muti, ne mumala n'omuga kati tugende, naga tewali buzibu, okitegedde. Kati abo bafuuwa, abo abawala bakkiririza ku byokulya abo, nga yo omuwa byakulya nakkiriza, bafuuwa. Luumu yonna agyonoona n'agitta. Kati abantu abamu tebamanyi lwaki agenda okuba ku simu y'omusajja ng'agifuula bize. Nammwe mufuuwa nnyo, ne mwekwasa mu mpewo biki, nammwe mufuuwa. Ekikutwala ew'omusajja nga mugenda mu mukwano n'omala kulyaguzibwa kiki, okitegedde. Abamu no tebalina na nsonyi, batuuka mu kadde ako n'awooza munjagala agenda kupama. Kakati osuubira ki? Era essimu ajja gijjako, opamira mu kiseera ekyo bw'oba olaba kijja. Era omusajja atamwa n'akola kyamuleese, simu natandika ogifuula bize, obeerako n'amabanja. Oyagalira otya okupama mu kikolwa ekyo? N'awooza sooka ondeke mmale okugenda okweteewuluza. N'agenda n'abunduguza omulya muttoyi yangira olwo mbwadda mb'oyagale nnyo. N'abasajja bakwana. Ate bo abasajja tebatera kwagala genda muttoyi mu obwo obudde. Abasajja bo bagezi, talyaguzibwa. Naye abakazi n'olya n'obunduguza n'obuulukuka wenna, n'olya bicapati, bindaazi, bikyemmere, walidde kyayi n'onywa, balyanga busaanyi, buli kimu.
n'olyaguzibwa n'olyoka ogenda ew'omusajja n'olyoka omugambira mu budde obwo munjagala genda kupama. Aha, ebintu bya wano olemwa, okitegedde. Kakati ekifuuya okusingira ddala waliwo okufuuwa okw'obuntu. Waliwo omuntu okuba nga yali aguziddwa ng'olubuto mu lwagenzemu ebintu bingi, okwo okufuuwa kwa bulamu bwa muntu. Waliwo okufuuwa okwetewuluza kw'olubuto, okitegedde. Okwo weekuli okutali kwa mpewo, okutali kwa bulwadde. Okufuuwa kw'okwetewuluza kw'olubuto okwo okw'obuntu buli omu kwakola. Tugambe walidde ebintu bingi, ngera naawe olaba olina ebintu tubiwalidde bingi nga toli mulwadde, tolina kiwabula olubuto luyisa empewo, okitegedde. Olubuto luyina sisitimu yalwo munda, bwe luziira lulekamu spaces, air space. Kati air space ezo zifuna omwaganya ne zifuluma. Kati waliwo omuntu wayagalira okufuuwa ku air spaces ezikwatagana ku byenda ebigaayo emmere. Kati bwe biba bigaayo emmere birekamu zi air space. Kati zi air space ezo mwe muva omuntu okufuuwa. Okufuuwa kw'obuntu, okitegedde. Ne kati waliwo okufuuwa okw'obulwadde, waliwo okufuuwa okw'empewo. Omuntu olubuto lwesiba, nga lwesiba, luzimba, lwepika, lwetuuma. Eryo ebbanja lya kizza. N'omuzimu guleeta ekintu ekyo, okitegedde. Kati kizza yavaako, bw'aba akubanja asiba emabega. N'ogenda muttoyi ng'oyagala nnyo n'otuukayo n'opamayo kakiringi. Ate eddakiika eziddako oba owulira oyagala, naye ng'ate ne bw'ogenda muttoyi tolina ky'olabayo. Naye nga n'akaseera akaddako obeera owulira oyagala, naye nga ne bw'ogenda muttoyi kaba kakiringi. Kati ng'oyagala nnyo opame, naye ng'ate tolina kyakkola nga kakiringi. Kati ebbanja lya mulongo kizza, okitegedde. Omulongo kizza yakikola, yaleetera olubuto okwetuuma, okwepika, okwesiba, okugenda muttoyi n'oba nga tosobola kukola ki kupama bbi awera, okitegedde. Kati naye abantu abamu abatalina bbanja lya kizza agenda muttoyi n'apama bulungi, oba apamye ekisero. Waliwo omuntu gw'osanga n'apama ewantu ng'omwana omuto tabuukawo, okitegedde. Abasajja abo abakulu n'abakazi abakulu, apama ewantu tosobola kubuukawo, okitegedde. Apama ewantu ate omuzigo guba guwunya okufa obufi, tobuukawo. Apamawo ekintu kibanga kisero, apama kilo nga 17, okitegedde. Kati abo abatalina buzibu apama muttoyi nga bw'ayagala, onfuna bulungi. Kati ekitundu ky'okugenda muttoyi tukinnyonnyodde, kyekitundu kya kizza eky'okupama kakiringi, eky'olubuto okwepika, okwetuuma, okwesiba, okuwulira ng'oluzimbyemu omukka, oyo kizza. Era mulimu abalina obulwadde obwo, oyo aba mulongo kizza nga yakubanja. Oba obangi bw'ogenda okubikka kabaka, obikke kizza, obikke mama nabinene, okitegedde. Olugendo lw'okubikka kabaka ettanda, awo otandikira n'omanya n'ofuna n'ogoberera obubaka obuddako, otegeera ebbanja eryo. Abantu abalina obuzibu obwo obw'olubuto okwepika, okwetuuma, okwesiba, kugenda muttoyi n'obeera ng'oyagala naye ate n'opamayo kakiringi, oyo mulongo kizza. Katuntundu ako katudde mu kitundu kya kabaka bulamu, okitegedde. Kati ekitundutundu ky'okugenda muttoyi ng'osindika bbi n'ojja amaziga, ekitundutundu ekyo kabaka aba akubanja. Naye kabaka mu kukubanja, omuzimu ogukutuddeko guba gwakwatibwa kabaka ng'ennaku eguluma, naye ng'olimala kgenda mu bunnya bwa kabaka. Kati okugenda okupama kweteewuluza, okugenda okupama kulinga kujjanjabibwa, kugenda okupama kulinga kwejjanjaba, kulinga kuwona kizibu. Ttooyi ddwaliro, era kyova olabanga omuntu lubaale gwaluma aloota nnyo zi ttooyi, nti ttooyi kabaka lwaki agiraga omuntu, nti ttooyi kye kintu ky'ogendamu ng'ofa n'otuukayo n'opama emizinga bw'oyagala, ogenda okuvayo ng'olubuto luteewulukuse ng'ekibadde kikuluma kiwonye. Kati kabaka aba akulaga ttooyi nga kugamba nti nze nina obulamu bwo, nze nsobola okuteewuluza ebizibu ebikuliko. Tekitegeeza nti ttooyi nnyumba ya kabaka nno, wabula abaloota ttooyi kabaka aba abalaga nti obwekusifu bwe kyava kubira ekifaananyi, eyo editing, nakubira ekifaananyi kya ttooyi. Ttooyi n'enkula yaayo n'ebigikwatako. Ttooyi ddwaliro, ogigendamu ng'ofa n'ovaayo ng'owonye. Ttooyi eyina akanya akasiikiriza ekiri wansi.
ttoyi eriko siraabu oba enkoma ezisiikiriza ekiri wansi nti ttoyi ntemu, ttoyi namumira, ttoyi saanya. Wansi siraabu eno kwebisse waliwo nsonda nnya, waliyo envunyu, waliyo bbi, waliyo enswera. Ti envunyu ze zifenkenya abantu abafudde, ze zirya bode zaffe nga tufudde. Okitegedde? Kati waliyo bbi bwe bamukusiiga mu nsi tolina w'osobola kutambulira. Nsonda nnya y'entaana. Enkoma waggulu oba siraabu okulaga ttoyi baba bakugamba osome kubikwata ku ttoyi nti okubikka obulabe olina kuteeka siraabu ku ttoyi, olina kuteeka nkoma ku ttoyi, okuggyawo obunkenke, okuggyawo entengereze z'obulamu bwo, entengereze okutambulira mu bunkenke. Kati kyekikulagisa ttoyi bw'ogigendamu n'ogiringizaamu nga teriiko nkoma oba siraabu, oba otyawo n'okusembera, oba owulira entengereze ng'oyagala kugwayo. Kati bw'obikkako enkoma zino ate ogenda n'ositamako nga tolina ky'otya. Kati lwaki kabaka akulaga ttoyi? Kabaka akulaga ttoyi ng'ennyumba ye etuddemu ebikusike, kyokka si ennyumba ye nti mwabeera, wabula oyo editing ng'omulongo Kizza bw'anaakuloosa agabizzi nti ekibizzi we kibeera wabeera wajjama, ekibizzi kyakula bubi, ekibizzi kyakolimirwa. Kati Kizza n'akulaga nti omwoyo mwenzikira gwa bulabe nnyo okusinga bw'olowooza. Kati kyova olabanga nga akulaga ttoyi embizzi nakugamba nti nsamira owone okufaanana ekisolo ekyo, kuba bw'onookifaanana embizzi etegeeza kubijjisa. Weebeera wabeera wakyafu, yakula bubi, yamwa musongovu, teyagalibwa, yakisiraani, nkolimire. Kati Kizza tekitegeeza nti y'embizzi, wabula Kizza akola editing n'akuteerawo embizzi olwanyise omwoyo guyitibwa embizzi, nti embizzi ejjira mu buzibu, mu bulabe, nti olina okukola ennyo okujja embizzi mu bulamu bwo. Omukatuliki agiroota, omusiraamu agiroota, omulubaale agiroota, ate ng'embizzi tekkirizibwa kuliibwa. Kati Kizza si y'embizzi, Kizza eyo just film video editing osobole okuggyamu amakulu embizzi kyeki. Kati bw'omala okulaba embizzi n'omanya mu nsi muno ngenda kubeera kizibu, ngenda kubeera nga nabijjisibwa, kensamire mpone ebintu bino ebinneeyoleka. Okitegedde? Kati kabaka kyava akulaga ttoyi. Ttoyi olina kunoonya makulu gaayo, ttoyi olina gisomako, ttoyi olina gimanya. Ttoyi kyeki? Akayumba ka ttoyi kasirikidde biki ebyekusifu ebiri mu ttoyi. Kati kabaka okulaga ttoyi akulaga obulabe bwe yaani. Ekitundu kya Walumbe y'ensonda nnya, ekitundu kya kitaka kya Nawansi gy'asombera abantu, yeri wansi ewali obubi ewali envunyu. Envunyu bwe bulongo bwa kabaka obwekyamu obw'obulabe obutulya nga tufudde. Okitegedde? Emizi bwe bakusiiga emizi egyo mu kkubo tolina wojja, tolina ne wosobola kukola, tolina ne wosobola kuwasa. Emizi gibijjisa omuntu. Kati ttoyi ng'ewedde n'akayumba kaayo, kabaka n'akugamba nti bw'oba omanyi nga nkubanja bye bino wammanga, genda onoonyereze ku ttoyi. Ttoyi kyeki? Kati n'akoloosa ttoyi, n'olota ng'osimula ttoyi, n'olota ng'oli mu ttoyi opama, n'olota ng'oli oggulawo ttoyi, n'olota ng'ofuluma ttoyi, n'olota nga muli olongoosa, bwe bityo. Okuloota ng'opama baakugamba nti nze eddwaliro, kuba bw'ojja nga byakuluma ovaawo owonye. Kati bw'oloota opama kabaka bagamba nze eddwaliro. Bw'oloota ttoyi ng'eri yegeyege ng'ogenda gigwamu abakugamba obulamu bwo buli matigga. Bw'oloota obuloosi ng'olengera ttoyi abaakulaga nti mbabanja ennyumba yange ku kika. Muwone ebiri wansi w'ennyumba eyo ye ttoyi. Ebiri wansi w'ennyumba eyo tojja bisobola singa naabikubikkulira. Singa naakubikkulira ensonda ennya tojja kusobola. Singa naakubikkulira envunyu tojja kusobola. Singa naakubikkulira ekizikiza ekiri wansi tojja kusobola. Singa naakubikkulira ebifa mu kayumba kakattoyi tojja kusobola. Okitegedde? Okulaga ng'olinnya ku nkoma nga ziri yegeyege, byonna bulabe. Abaakugamba lwana nnyo gyewo obulabe togwayo, okugwayo kwe kufa. Kati n'akulaga ttoyi ng'ewedde okuserekebwa yonna, n'akugamba nkwagala ng'onnyereza bw'otyo. Kati kyekikuloosa ekintu kye bayita ttoyi. Okitegedde? Kakati akatuntundu k'okubeera ku ttoyi n'osindika bbi n'ojja amaziga, ogwo muzimu. Omuzimu ogwo guba gutudde mu bwa ssezimu. Buli lwolaba amaziga gonna oba olaba muzimu. Emisambwa tegikaaba, emizimu gye gikaaba. Buli lwe mugenda mu kusamira n'owulira ekinyegenyege nga kikukwata okukaaba, n'owulira ekikupika okukaaba, guba muzimu. Buli wobeera mu mboozi n'emikwano gyo n'owulira ng'olina ekikuwaliriza okukaaba nga waliwo ekyennaku kye mwogerako, ogwo guba muzimu. Buli lwobeera buli lwosanyukira omuntu ng'oludda omulaba essanyu eryo,
okitegedde wabeerawo ensisinkano y'ebyo bye mutalaba omuzimu ogujjidde kwoli n'omuzimu ogujjidde kwono nga bagenda okwebuuzaako ge maziga gakwata omuntu ng'asanyuse ng'asinkanye omuntu gw'aludde okulaba wowe bonna bubonero bwa muzimu ekikabya omuntu muzimu okubeerawo n'ojja weka ebyengenge muzimu omusajja okukujooga oba omukazi okukujooga n'owulira obulumi ng'ogamba bwe nti si bwe nnali amaziga ne gajja muzimu omuzimu gwe guyingira mu nnaku y'omuntu kati ku ttooyi buli ogenda okupama bw'oti omuzimu gubeera guwulira ennaku nnyo okitegedde nga weetaaga okweteewuluza weetaaga okujjanjabibwa weetaaga okusumulukuka nga gukugamba si bye bino kati ogenze mu ttooyi oli mu kweteewuluza oli mu kuteewulukuka obulumi buggwaawo mu lubuto byabadde akuluma gugamba kituufu naye si bye bino waliwo ekirala ekyetaaga okole kati ge maziga g'ofulumiza ku ttooyi ng'osindika bbi okitegedde ekirala ekyo nkimazi ekyo oyo aba kabaka kiba kyakubika kabaka ate omuntu abika kabaka mulekeraawo okubika kabaka nga babatendedde mbu obika kabaka ebikutawanya biggwawo si byebyo kabaka lugendo lufaanana omuntu atambula mayiro kanaana ng'azitambuza bigere kye bayita okunoonya kabaka ssomero kabaka tebawanga muwange tebakola mukole mulekeraawo okukolebwa kabaka mutwala olubuga oluddugavu luteeke wako olw'ebikkengamu twala ekibbo kya kabaka twala amafumu ga kabaka twala ensaka ya kabaka mu nnyumba mwosula si byebyo kabaka tebakola mukole kabaka yeeyogerera yeetegeerera bw'aba tayogedde akusiza bubaka kabaka tebamutegeerera kabaka bubaka ofuna batapusi ne bakunyonyola kabaka yaani kabaka tebamuteekerera fasiti kabaka omala munoonya omala mubikka omala kutuukiriza migenzo gye kabaka lugendo luwanvu mayiro mpanvu kabaka ssomero kabaka basoma musome kabaka bamanya mumanye kabaka atudde mu katundu ka lubereberi atudde ku masiga 3 kabaka atudde ku bulongo kabaka atambula mu kitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo tolooza nti ojja kuteekerera oteekewo ebibuga ebiddugavu simanyi byebikkemu abamu babawo ebifundiko ebyeru ebyembuga enjeru mbusimanyi gendo yambalenga mu kiteeke ku musumaali wansi teekawo ekibbo kya kabaka saawa ensaka y'amalwa muteekerera ebintu bya kabaka mu nnyumba kumba abakazi bagenda kunoba n'abasajja bagenda balekawo ennyumba mujja gireka matongo kabaka tagattikibwako teri muntu akkirizibwa kusula mu nnyumba ye okujjako okusula mu nnyumba ye bino ebyembiri biki ng'akuyisa osule mu nnyumba ye naye amaka gaba gafuuse gageera agawamba amaka gasobola okusatulukuka singa muteekereramu kabaka tebasooka muteekerera kabaka tebamuwanga buwanzi okitegedde olumu olubereberye ogenze ku musawo wakubuzaala kugambye kabaka mukola bamuwanze bamukoze bakoze biki bakusibidde ekintu bakiwunze n'obutiiti bakuwadde olubugo kifundikwa kyeru simanyi n'olubugo oluddugavu simanyi obyebikkangamu bakoledde ekibbo bagambye biteeke ku kibbo si byebyo kabaka batambulira mutambulire kabaka ngendo kabaka nsozi kabaka kulwana kabaka lugendo kabaka kumanya kabaka ssomero kabaka bubaka tebamutegeerera tebamulagula teri mandu emutegeerera bamweya n'amwogerako naye amulagulako bibale muwanga amwogerako naye amulagulako bibale kawumpuli amwogerako naye amulagulako bibale kabaka tebamutegeerera kabaka ye kabaka w'emyoyo afuga emyoyo era kabaka waba tateredde teri mwoyo ogenda kutereera ne bw'onoolamulirwako emisambu mwaka ku mwaka ojja kkanya kusiiwuuka na kumera nsundo nnyuma okitegedde ate ng'empewo bwe zikulinnyako bw'olamula bakufunamu bwe ng'oyongera kusiiwuuka mwaka ku mwaka paka bukadde paka lw'onoova mu nsi empewo ne zikwata omulala kati yoyo kabaka kubanja okubikka okitegedde mu kubikka kabaka oyambaze omuzimu okitegedde omuzimu ogwambaze oli mukyala wa ŋŋonga ab'eŋŋonga enno batera n'okugwa nnyo eddalu muwala gwabwe gugamba nti simanyi ebiwala eby'eddalu simanyi lwajjali mwegali oba mwegali muki oba mu bukyala balabika nno nabo nno baseegu mbu lwajjali mwegali simanyi ebiwala eby'eddalu byaddalu mwegali mwegali lwajjali n'omubala gw'obwana abantu gusesa balabika abantu bano baali baseegu mbu mwegali lwajjali byaddalu okitegedde ebintu ebikwatagana bwe bityo oba mwegali oba kyava ku ki oba gaali mu ki nawulirako oba yali mukulu w'abaŋŋongo oba yawasa muwala we oba yali ani sijja byogerako nnyo kubanga awo nnyinza ate okuweebuulamu nnyinza okwogera ekintu kye simanyi ebintu ebimu kiba kirungi ne tubyogerako nga tubimanyi osobola okugamba nti omutaka waabwe yayagala muwala we nga kyabulimba n'ojja oweebuula omutaka kati ebintu ebimu bwe tuba tetubimanyi titubyogerako naye nga waliwoko mu b'eŋŋonge omukulu mu byafaayo eyayagala omuwala nga
omuwala oyo nga wa musaayi oba nga muwala we oba n'amuzaalamu omwana. Ebyafaayo ebyo gyebiri lwakuba sijja kulambulula nnyo kintu ekyo kuba neerabidde engeri gye kyajjamu. Naye bwe niba nteredde nja kwogera ku kika ky'ab'eŋŋonge nga nteredde bulungi. Ab'eŋŋonge bano bazzukulu ba Kisolo ye ate nnyinza okwogera ab'eŋŋonge ng'omuwala ono si wa ŋŋonge naye alabika wa ŋŋonge. Okitegedde ab'eŋŋonge nno bano bamweyana abaluma nnyo era batabuka nnyo emitwe abamu. Okitegedde batera okutuma bannakiwala, batera okutuma bannajjemba bajjemba, batera okutuma ye lwaki nziramu ebyo ebitandeese anti owoolugambo bw'abeera ayogera kuno nakuli n'ageya ow'omulirwano n'ageya bbaawe ewaka nga wasanze abakazi ab'olugambo ne bbaawe ewaka amugeya nga bw'atamalaako ebyekisenge. Okitegedde ne bageya kuno nakuli n'ageya ekyalo kyonna n'akimalayo babanga abaabulwa ebyokkola. Kati nze sijja kufuuka bwe nti olugambo olwange lwendeese nze kandumalirize tudde ku kirala. Wammanyiikira okusimba olukono nze nkyaleeta. Kakati waliwo ekituntundu ky'omuntu okutuuyana naye nga si puleesa nga sigamba nti ki naye nga otuuyana n'owulira wenna nga obuguumiridde oyiye olutuuyotuuyo. Kati n'engalo zino nazo ne zisavuwala entuuyo abantu bwe batyo mwebali ne zisavuwala entuuyo. Okitegedde ekitundutundu ekyo kya mukama waffe Kiwanuka. Kiwanuka abeera abanja. Kiwanuka aba yabanja n'akoowa. Akatundu ako katudde ku Kiwanuka ku mazzi. Katudde ku mazzi akatundutundu ako. Kyokka si kugambye nti teekawo ensumbi oba kiba amazzi ogamugabule. Wabula ebintu ebisinga bigenda nantandikwa kiki ekiddako ddaala ku ddaala. Kati abantu abasinga obasanga n'agenda ew'omulaguzi n'amukuba ensimbi n'amulabako ddungu n'amutuma ekide n'amutuma olutuula babitaddewo bikaddiye babitaddewo bikaddiye nabo bakaddiye endulundu y'ebintu mu mayumba ddungu baamulaba fayini kituufu era mwokereyo ennyama nga kituufu era ddungu kwali ku mutwe. Kiwanuka baamulaba teekawo ensumbi baalaba lubaale saawa ensawo ya lubaale saawa ekibbo kya lubaale ng'ebyo ebintu bya luvannyuma nga bituufu nkutumiddeko nnyo nga gy'oli eyo obirina naye nga si bye byandisoose nga bituufu baabikuwa bituufu. Ensawo kyali kituufu okuba nayo, ekibbo kya lubaale kyali kituufu okuba nakyo, effumu lya ddungu lyali tuufu okuba nalyo naye nga byali bya luvannyuma. Nkutumiddeko nnyo ng'ebintu ebyo obirina naye nga buli kimu kyesiba nga byali bya luvannyuma nga mwalemererwa okugoberera obubaka n'ogendera ku mweso. Walemererwa okugoberera obubaka olwota ozzeeyo ku ssomero, olwota olinnya nsozi, olwota ovuga bugaali, olwota binnya, olwota abakazi bazaala, olwota oli mu baana, olwota misota, olwota ggoonya naye nga omweso gwo gwalaba mpewo ne gubuukira nga kituufu ozirina. Kutumiddeko nnyo ng'ebintu ebyo obirina, olina entuula, olina amafumu, olina ensawo ya lubaale, simanyi olina kibbo kya lubaale, olina nsumbi, olina eryato, ebintu bwe bityo naye ng'ebintu ebyo bituufu okuba nabyo ng'era lubaale abibanja naye nga mu kaseera kano si gwe mulamwa okuba nabyo ng'era obirina ng'era tebirina makulu. Kyokka ng'era jjajjaawe akolaga buli lw'ofukamiramu ajja n'akuloosa naye nga ggwe musajja wattu oba mukazi wattu gy'olaga mu maaso tolabayo ebintu byongera kufa naye nga buli lwogera oba endeku eweddemu omwenge oba nsumbi eweddemu omwenge jjajjaawe akulaga obubonero ng'oludda okumpa amazzi naye nga ye akanya kunywa okanya mugabula naye ng'ebintu byesiba tetagenda kujja kukubuulira wabula ye wateekawo ensumbi olina omugabula era akukuba oba tomugabudde. Kati mbatumiddeko nnyo ng'empewo weeziri zeesibira awo bwe zaagala amazzi zigasaba, bwe zaagala omwenge zigusaba, bwe zaagala akamwanyi zigira, bwe zaagala akanyama okwokya, bwe zaagala ekijjulo zikikuloosa naye nga zeesiba tezikubuulira lwaki bino ebintu bye wasookawo naye nga weebiribiramu ng'era zibiraba. Nkutumiddeko nnyo ng'ekyali kirina okusooka okukolebwa tewakimanya wabula wateekawo ebintu nga bituufu naye nga tebyali bya mukadde ako naye nga gy'ova ne wooli ne gy'olaga tomanyi wabula otudde kubuzaabuzibwa. Nkutumiddeko nnyo n'enkwebaza emirimu ne okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kale ne nkutumirako nnyo oba okutumira kuno oba kwabanga kwa ku leediyo nange neerabidde ne mbanga ali ku leediyo ebadde nga pulogulaamu y'okutumira banne munansonyi wasazze kutumira
naye ng'era tekeebulizaayo mbatumiddeko nnyo ebintu weebityo okitegedde. Kati omuntu atuuyana n'otuuyana n'ogwirwa entuuyo n'owulira nga emikono gino giringa egitoberera nga ne mu ngalo zino myaganya gy'engalo owulira mutuuyana era n'ogenda ozigattula nga zirimu amazzi. Oyo mukama waffe Kiwanuka. Kiwanuka aba yalina omukookoowe gwe, aba yalina endiga ye, aba yalina ennyondo ye, aba yalina ekyoto kye, aba yalina wanywera amazzi. Oyo Kiwanuka. Naye ng'amazzi gaakoma ku mirembe ki omugabula. Kati ge amazzi bwe bubonero bwaleeta ku mubiri gwo. Waliwo entuuyo, waliwo okutuuyana okw'omuntu ng'ava kukola oba ng'akola. Waliwo okutuuyana kukuba nti omuntu atambula ali mu musana, ne wabawo okutuuyana okwa puleesa. Kati bye si bye njogerako. Njogera ku muntu atuuyana ebitaliiyo. N'otuuyana n'owulira nga n'emikono gino giringa egitoberera egyagala okutoberera. Ogenda okwekebera mu ngalo zigattula nga nazo zirimu amazzi. Kati lye bbanja lya Kiwanuka. Aba ajja kukenenula mba nkuwa emyaka mitono nnyo ng'olinga akati. Nga togejja, tofuna kabina, tofuna lususu, nga wabula nga mu myaka mitono maaso ojja kuba nga eyasiriiminga. Okitegedde? Akati ebintu ebisinga obungi tuyina okubyegendereza. Akati waliwo ekitundu ekibuuzo ekyabadde ekyokuna. Kiva ku ky'omuntu okuba nti yakuula amannyo mu buto. Amannyo agaddako ne gamera ku kiraasi eyaddako. Ng'omwana ng'akudde amannyo n'ameza amannyo. Kyokka ne kyewuunyisa ng'ate waliwo amannyo agamerera ku gannaago mu mabbali wano. Ne limera abamu babeera nago nga songovu, nga masongovu, agamu ne gamerera ku gannaago nga galinga ageegereseeko nga agengerekana. Okite agengereka bwe bityo. Kati mu kika kyammwe mubeera mwalina omusambwa gw'engo. Mu kika kyammwe era nga mwalina akabira. Kabiira kange baakatema lwegguloggulo, kabiira kange anaakatema anangoberera, kabiira kange baakatema lwegguloggulo, kabiira kange anaakatema anangoberera, oba anammendegera, anaakatema anammendegera, oba anangoberera. Byonna bituufu. Okitegedde kubanga nsobola okukunyagako ebibyo n'ongoberera ng'obinsaba mbikuddize. Kati ogoberera kituufu. Anammendegera nakyo kituufu. Mwasaanyaawo akabira. Mwayina omuti ogwo nga guliko ebyagwo gamba ng'akasaka oba ebintu ng'embowabowa biki ng'omuti guziyidde. Mu kika kyammwe gwaliyo. Bwe guba tegwali muti kaali ngeri y'akasaka, bwe kaba tekaali kasaka kyali kibira. Mwakiyina, muyina ettaka lye mwayinako eyo embeera. Kati nga muyina omusambwa gwammwe gwabanga gwa lubaale nga gutambulira mu ngo. Kati ebintu ebyo bye byamala okusaanawo, kati omusambwa ogwo gwayambala ono agerekana amannyo. Kati okumanya nti oyambadde obwengo kwe kumera amannyo ku bbali ku gannaago. Engo muba butoole beekwambadde. Bw'olizzaawo akabira eriddamu n'ekweyoleka. Kati gwoba weetaaga ettaka lya eka kw'olina okuteeka lubaale. Era omusomo ogwasoose gwe nayogeddeku ogukwatagana ku bantu abasaanyaawo ekibira ate nga lubaale akibabanja, abaabadde balya ettaka nga balya n'ebisiiriiza oba amanda. Okulya amanda kiba kitegeeza emiti mwagikolamu bye mwagala, mwagifumbisa. Kiba kibonerezo okuliisa amanda. Okulya ettaka kiba kibonerezo nga baba banja ttaka. Si kya ssanyu. Obulwadde babuyita bwa kikuubuuko, era anaasala ekikuubuuko ekyo batera kuba bakyala bakulu n'akutuma nawolovu. Eddagala eryo kwe libeera sijja ddibabuulira. Okitegedde? Katogo omusomo twagusomesezza ogukwata ku abo abantu, era twabagambye beetaaga ettaka etalina poloti ya futi 10 ku 10 nno, beetaaga nga eka. Kati nammwe bwe muli Ggwe. Kati Ggwe eyagerekana amannyo otuddemu omusambwa gw'engo, kyokka omusambwa gw'engo ogwo guyitibwa gw'amayanja. Engo eyo yakulubereberye. Engo eyo be bamu ku baana ba Nnambi ababereberye. Engo eyo eba ya kibira era egabulibwa mu kibira waggulu. Oteeka ennyama wansi n'oteekawo amata n'amagi, kuba engo eyo etambula ne magobwe. Mulongo eyeewalula mu bw'emisambwa. Mu buliwo biyinza okuba tebitambulira kumu, naye mu bw'emisambwa ewabeere ngo tewabula musota, nti tewabula magobwe, atambula ne magobwe. Okitegede? Kati bw'oteeka ennyama waggulu kati, wansi bateekawo akabya k'amata n'amagi. Okitegede? Kati yo yengo etagula butaguzi. Ennyama gy'oteeka waggulu erina kuba yansikya ey'oku nsingo, engo gyewoomerwa. Kati engo eyo ekwambadde ne bw'oliragawa ne bw'olikola otya muli butoola,
gwe wennyini kikkakatako n'abooluganda lwo ne muyimirizaawo ettaka ne mugula ettaka nga lya lubaale nga siri abaana siri abusika siri akuteeka mu malambe nga nomanizira nti ttaka lya kika ttaka lya lubaale ttaka lya misambwa ttaka lya bajjajjammwe lya bujjajjammwe lya kuwummuzaako mbuga zaabwe. Kati ettaka eryo lirina okuba nga liriko akabira oba ekibira kati kw'oteeka n'okusalako esipeesi z'embuga ez'enjawulo. Kale agamanya gagerekanye oliko mayanja era mayanja oyo weetaaganga okumugabula ebintu ebyo byemmenye wammanga amagi amata babiteeka wansi waggulu ne bateekawo akanyama nga kansikya. Bw'oba osobodde n'ogabula b'amayanja bonna bayita nabo gamba ng'enkima biki ebintu ebifaanaganako webityo n'oteekayo ku menvu waggulu era ku muti n'oteekayo kaffene waggulu ku muti ebintu ebifaanaganako bwe bityo wansi n'oteekawo akabya k'amata n'amagi ng'ana. Okitegedde? Kakati kyekyo ekitundutundu ky'obuulizaamu ekibuuzo nnyabo mu katundutundu kw'obuulizaamu amannyo ag'engereka. Okitegedde? Kale kati bw'obeera mwana muwala n'omera amannyo ag'engereka kati oba ogenda kukola otya ku by'emikwano? Bano abasajja banuuna emimwa egyo giba ginuunika ebintu era ndowooza era wabeerawo era ebintu ebimu by'olina okuvaako. Kati ogwo guba musamwa nga gwakujja ku ssanyu. Okitegedde? Kiringa nga kabaka ndawula bw'anaaba ng'akubanja n'akukuba ensundo mu feesi. Bakyala bannyo ng'alina ensundo mu feesi nga atta paasipooti baba bakiyita batya paasipooti feesi paasipooti feesi paasipooti ye waba gyonoonye bintu ebyo oba tokyalaba olina ensundo olina ki era oyagalwa. Bano babujwanga bano abasajja bakifuufu bamaswanku bwe batyo. Mulimu abasajja bamaswanku nga babulirirwa nga yabulwa mukwana biki kati bwakugwako nga nawe wabulirirwa feesi yafuukuuka bambi n'omala gaagala oyo naye nga si gwe wadde oyagala. Abasajja bamaswanku bangi bwe batyo. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe batyo. Abasajja mu nsi nga bamaswanku nga babujwanga bangi n'abakazi nga balemereddwa nabo bangi. Empewo zimanyi okuteeka ku bakazi amakuuli ne zimulwaza ensundo bintu bwe bityo bambi feesi ne gugitta. Okitegedde? Kati n'abeera nga tafuna muntu wankalakkalira mwesigwa amunywererako kati najja afuna maswanku munne ng'era naye lubaale amubanja. Musajja maswanku n'omukazi maswanku buli omu akwana naye tebamukkiriza tebamwagala muwangaalirako. Kati ne beefuna bono ne beerayirira nja kunywererako nkwagala era nkwagala bya ddala eby'omutima ogw'omunda. Kati olw'okuba buli omu yalemererwa buli omu n'alayirira munno basangeyo nga bonna ba bizibu naye nga beeyagala era omukwano ne gubeerawo ebintu bwe bityo. Kakati ndawula yatta feesi. Kakati n'akatuntundu kano omulongo mayanja nga bwe yabulwa waabeera kati yasalawo akwambale amannya ajja gagerekanya geeyongere gagerekane gawanvuwe. Kati bano abasajja abanuunanuuna emimwa bano beenda babatera okunuunanuuna emimwa kati ewuwo simanyi bwe bibeera. Okitegedde? Simanyi bwe kibeera kubanga amannyo gano nze mba ndaba obeera ng'obanga ekisolo bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale n'oyo mayanja omusambwa gwangu nkwagaliza olunaku olulungi akuume lisodde ne dduna Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.